Kwerekera mu bizinga by'ekalangala. Mwena abantu b'ekalangala mulidde omukulembeze ku lubuubuutaawo. Onakulenca abakulembeze b'ekalangala aba National Platform mulidde omukulembeze ku lubuubuutaawo. Naye mpuliddeko ko luvuuvuumo. Mr. President mpuliddeko ko luvuuvuumo. Ngajjo bena kugambye nti bagenda kotawaanya nnyo obutakuwa bisaawe n'okuggala amakubo. Era kyagenze okuva nga bakoze. Na kino mpuliddeko luvuuvuumo. A Minister of Works Nkulembe Katumba Wamala eyinza okwagala ekidyeri ekyo butakikozesa olunaku lw'enkya n'ekikweka nti kyafudde. Nkiddamu Minister of Works Katumba Wamala enkya singa bukyanga ekidyeri ekyo tekigenda tutwala mukulembeze ojja kunyonyera eggwanga okolera ani bale nga tokola bannayuganda naye mu ngeri omubendera mwenna abantu abalina amaato amanene agasabaza abantu tubasaba in case ekidyeri tebagenda tusobola kukola nga president batuuse bamume ekidyeri mutwala mwenna tubamanyi ba businessman abantu bawulijo mulina amaato agasobola okusabaza abantu mujje musabaze president mpaka tuuke ekalangala jana abagenda okukuŋŋaana mbasaba kubanga tubeera ne option mbasaba balina amaato amanene agasobola okusabaza abantu singa enkya Minister of Works egamba nti ekisima ekidyeri kyafunyemu bizibuzibu no abalina amaato amanene abasuubuza bagala enkyukakyuka musindika amaato gakimi president enkya singa babawo buzibuzibu enkya kuba bana abasajja bazibu era nsuze nsaba ekidyeri kibeero nfuliddeko mu nkubo nga baagala gati era kyovola nti bavudde bagambu bagezaako nnyo okugyawo envuuvuumo mu Minister of Works bwe zibadde zigamba mb'olwokuba Kyagulanyi agenda kubeera ekalangala ekidyeri kyafunyemu okutetenkana mu sime buyingiri sime kirina senyiga sime kirina kofi sime kikola sime kiki kati ebintu ebyo ngenza okulaba batadde ekiwandiiko naye nga jjukira bano abasajja tebaswala kati njala basaba mwena abantu b'ekalangala eno video bagibasalire bw'omanyi nti olina ereetera osobola okusabaza abantu nga lyayingiri lisobola obbatambuza n'olunaku lw'enkya mujje ku lubalama Entebbe ekidyeri wekifunamu obuzibu ate kizze mutwale president n'abantu be bagende bakube campaign mu bitundu ebyo kano njagadde okwogera nga bukyali mubere nga muli aweya awo tuvuddewo so olunaku lw'enkya ali kalangala olunaku lw'enkya waba ali kalangala kino kyekibadde Entebbe olwaleero mu municipality y'Entebbe right kino akama kindi mukala bulungi nnyo kambawo ak'Entebbe nga bakabadde then tuyoka tusimbula video eyatuleese kano kakabadde ak'Entebbe. Alright, ekyo kibadde Entebbe olunaku lwaleero mulaale esembyeyo mu kufundikira olunaku lwaleero kati ibadde ebintu bingi nnyo tiyagasa abadde mungi bakubya abantu embooko bambega abadde bangi ne batuuka n'okuleeta ekimotoka ekimulengere ekikwata kamera zino eza waggulu ekya Museveni kino wano nakyo kana kibalage abasajja abadde ku pressure nga y'amaanyi nnyo nga bakola buli kimu ekisoboka naye ndowooza kambalageko ku bimotoka bino badde baleese olwaleero mukire bulungi nnyo. Kati kyenjagala obagamba olwe mutegeere abasajja bayidde n'amajjani twagataddeko dda babulako kunywa. 1 gobadde okimanyi nti president bw'asimbuka mu makaago ba ku kitebe ng'agenda kulaale
Nyande Yosoferi abera kuraliza Kyagulanyi nga azitulira zonna. Nyande Yosoferi yasoka ku page zonna ez'abaana abera nnyo atera nnyo okubeera ku ghetto ne ku Sama Uganda nga bamulaga biki omusajja byakola. Era kyovola bennaku zino alumba nnyo indirectira alumba nnyo omukulembeze kiki ekimulumbisa. Buli bamugamba tugenda kuba nakaseke ne bamuyita billioni zezi nnya. Naye bamuyita ku billioni nnya. Abali ku ground yabasookawo bamugamuze abantu gabasomba basondwa nti waliwo bantu nga anyika kati agenda otuuka nga bantu we bali. Kati abantu babawo naye agenda okuba omusajja bamutaddeko amaje bamutaddeko poliisi egenda ekuba abantu ate agenda otuuka kulaale nga abantu abali kulaale nga ne balese babega tebeetaaga agenda kulaale kati nekimunyiza ensonga lwaki atandise okufuna entondo alumba atyayo akola atya kati mulina ekyama kye mubadde temumanyika nakibabule nga sinagenda mu security alert kyekiriwa Muzeeyi Nyande Yosoferi tibahabulwa ng'omuntu omulala naawe osobola okufunamu entondo otya. Abaganda tuga nti obwato bufa magoba. Ekituufu kiri nti Nyandwe ne gavumenti bafudde magoba gegaluwa. Eryato liyinza okubaseeyeesa okuva mu nnyanja wakati mu mayengo amayitirivu ennyo. Wabula eryato eriba lilandinga bwe ligenda okupaakinga nirifa niribayiwamu awo nga mutamulandinga kati ne Museveni bw'ati ye akugamba bayitamu Tanuru n'akugamba Kyagulanyi baagala kujja byengedde tebabirwanidde. Era President yamugambye sebo si byengedde gwayengedde tugenda kulya lwaki agenda mulya one. Museveni baali bakola 50 to 50 year master program nga bagimanyi nti eggwanga bali kutte buli kimba kyo kipayinze ne baleeta ne margin oba maaja gye nakubye ejjo. Kati bagenza okulaba nga ekintu kiri kimu nti singa basigalira ddala mu military dictatorship regime ne batateekawo kye bayita bo democracy kirimu okulonda okw'emirembe. Ekiruma Museveni mbwe yateekawo okulonda mbwe singa teyateekawo okulonda ne batabeera mu bizibu bino byonna ndibadde afuga kalamba n'emmundu ye. Ne kati waliwo window 2 ey'okulonda. Kati window 2 ey'okulonda bwe bamukubira ebintu bye kati awuliza obusungu ngawo yagaa nti akapapula tekamujja mu buyinza akapapula kagenda mujjamu kyekimuluma kyekino wano wammanga wulira. Then ndyoke mbawa security alert tugende ku video eyatuleese. Kaakano wano. A few moments later. How are you? They are not serious. A few moments later. Mama futa kage. Muchukulia byengedde. Yagame mutulia byengedde. Tulia byengedde nawo yengedde. Museveni oyidde tugenda kulya ng'oyengedde. Kati katokeze kisogera tugende mu security alert tulyoke tutandika information eyatuleese butereevu. Alright. Security alert esooka eri luddawa. Security alert esooka eri luddawa. Security alert esooka eno message njagala egenda eri abazadde mwenna bannayuganda abali mu Uganda. Bw'oba omanyi nti omwana wo yeewagudde n'akuvaako oba n'agenda nga takutegeezezza ne bagenda bamuwandiise mu bagenda okuuma obululu, omwana oyo baamutadde mu katego k'otamanyi. Nkusaba gwe muganda wange ali eyo mu kitundu kyonna eky'eggwanga gwe baatutte okukola training ey'omwezi ogumu ne bakuwa uniform eziringa bulangiti ezimwana akula ne bakuwa ne magetisi. Toli part of Museveni's family, toli part of Museveni's army forces, bakweyambisanga bupiira. Nyongera okubuuda bakweyambisanga kapiira kubanga akapiira mu kikolwa ky'ekikulu ke kasinga okubonaabona naye nga abanyumirwa bali baki balala nnyo. Kati muganda ngenda go baatutte Museveni bagenda kutendeka bakutendekedde wiki 3 ku mwezi bagenda kufulumya ng'oyambadde magets oyambadde ne uniform mwana akula. Toli wa poliisi, toli mwana wa Museveni, toli wa family ye. Kiki babateze kiki no wano. Mr. President uliriza nnyo bulungi nnyo.
omuzadde ena nkusaba oyita omwana wo omujje mu kintu ekyo ng'obudde bukyale. Otherwise sagala mukabe twahange entuleke ng'obudde bugenze ng'abaana bamaze obbateeka mu kakonizo ke mutamanyi. Jjukira tuddiringana lebo owa Fronassa era terrorist. Abadde ng'akola obuvyo bw'okutegeka abatujju n'abayeekera ebbanga lyonna. Kati akalulu kamutudde mu ki kyagenda okukola. 1. Benyini bakimanyi bamenya amateeka okugaana abantu okukuuma akalulu bagenda kubba kabbe neffe tugenda kagenda nga bwe twakugambye. Kino kye kiteeke kyabwe. 1. Museveni yaleeta amagye okuva e Tanzania n'aleeta amagye okuva e Rwanda n'aleeta amagye okuva e Kenya ng'amagye gano gagenda muyambako n'amala gagenda kuva Angola naye ng'amagye gano gabadde galina okufuna abantu be gagenda okoperatinga nabo. Kati muno Museveni mwagenda okuleetera aba M23 abakulemberwa omwami gwe bayita Makenga. Aba M23 already mwe bali mu ggwanga ba Makenga. Kati bano be bagenda okukozesa babateeke mbana abaana olw'okuba nti bannansi bamanyi ebitundu bya Uganda be bagenda okukozesa okuba nga ba campus directors. Jjukira abantu bamanyi n'olulimi lwonna mu Uganda. Bano abaana bagenda obbatambuza naye nga bano abavubuka aba M23 n'amagye amala gagenda kuba gakozesebwa okukuba abantu. Kati bano bamala okukuba abantu bajja kudduka baddeyo mu nsi zaabwe. Naye nga bagenda kubatambula n'abaana nga balina infoomu zezimu. Omusango bwe gunaagenda okukkamuvi gujja kukkamuvi abaana bammwe. Kuba Museveni akikozesanga ki? Akikozesanga camouflage. Abaana bagenda bakozesanga camouflage. Ngenda basaba bazadde mugamba abaana bwe bave mu kintu ekyo. Gwe boy wange muganda nge yambadde uniform kimwana akula toli family ya Museveni, toli part of police. Bakukozesanga kapiira akali muzanyo gw'abantu abakulu ko tekanyumirwa bakatulugunya nenga bafuna mbi bantu abo babiri. Omwami n'omukyala kapiira kaba kakatulugunyizibwa. Kati ngenda kuba batadde mu mbeera ey'okuba likulootinga abazanyisa omuzannyo ogwo nga temuna kye mugenda kufunamu. Lwaki baba training omwezi gumu ne bagamba mugende okuuma obululu nga ne sente bazibasasudde kubanga bagenda bateekamu abatemu batandika okutemula bannayuganda bagambe nti mwe mwali muzannyo guno mwatta abantu kino mukirinde mu kiwandiike ekyo kibagambye. Muganda wange dduka ekibabu sulawo magetisi sulawo ekinifuomu odduke ng'obudde bukyali bagenda bakozesa eno reliable source. Bw'ogaana okutegeera kimanye nti ogenda kufa n'ebizibu. Goza laki polisi ya Uganda si yeri mu kalulu essaawa zino badiployinza amagye ga Museveni. Polisi bagidisarminze. Bonna bemula bongoza polisi bonna bavubuka ba SFC abala bagunizi tekuliko wa polisi n'omu endege nansi. Kiki ekikwambaza uniform ya mwana akula bakuterekedde omwezi gumu nga bakuliisa akawunga n'ebijjanjala empeke bbiri n'essupu alinga omwala gwenna kivubo bakuyingize ng'ogenda kukuuma kalulu. Akalu k'okuuma ka kitaawo ka nnyoko weesimbyewo okuziiki. Bagenda bazanyisa omuzannyo mujja kitegeera nga nabo gifuse mufungize. Ekyo njagadde obbaga mu secretariat esooka bazadde mugaba abaana bammwe bave mu kintu kino. Museveni si munnansi agenda kuleka nga abalonde the future yadduke ne family ye. Ekyo kibagambye secretariat esooka. Secretariat y'okubiri. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu manyi wooli. Era ondaba oba kana akatabi banakakusindikira. Olwaleero nsindise enswera zange zibaddeko mu ofiisi za Simon Bakama. Bino bangambye kutegeeze. 1. Bino bangambye kutegeeze ekisookera ddala. Ensonga lwaki Simon Mogenyi byabakama mbeera egyo agaanye okuleeta enkala z'abalonzi. Jjo nakikunyonyoddeko ekine kugamba nti baateekamu obululu milioni 7 ababalonzi milioni 7 nga tebaagala kuzidisplay nga kubabuuza zino zaavaawo ekyo ng'okivuddeko. Akakodyo akala kaakano buli nupu we yawangula wonna enkalala zaawo abalonzi baawo bonna bali misplaced. Mr. President, buli nupu yalondera wonna abalonzi bali misplaced. Baba locating without their consent. They were relocated or they were transferred from their polling station without their consent.
olwali ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogw'e12 2025 mujja kujja mu ŋŋambe ng'ennaku z'omwezi 15 nti Nuupu wonna we yawangula abalonzi ebitundu 80 ku buli 100 mu voters register baba transferring nga tebamanyi. Yensonga lwaki Bakama aganye okudisplaying enkalala kano ke kakodya akali emabega. Bakama aganye okudisplaying kubanga bakoze akakodyo kano okumixinga up registers buli Nuupu yakola ki buli Nuupu we yawangula abalonzi bonna ebitundu ku buli 100 babateeka mu transfer nga tebategedde era ne boona ogenda ojja tuko bagambe nti gwe toteekeddwa kulondera wano. Ogenda kulondera Mutungo, ogenda kulondera Makindye, ogenda kulondera nga wala nnyo tosobola kugenda kutuukayo nga bakujjamu nga totegedde bakutwalayo. Enkanda zonna Nuupu yawangula wonna wamukalula kawedde zonna bazivulunga bwe bati. Kino bakikola bakimanyi. Wonna Nuupu yawangula enkala zonna ziri mixed up. Era abulonzi bonna baba transferring without their consent. Kunaku lw'okulonda ogenda tuko bagambe nti wano erinnya lyo lyagiwa olwatula mu kitundu gundi nga tomanyi. So Mr. President yagadde point eno giwandike wansi nga bwe nkutegeezezza ebintu bino mujja bitegeera gwe MP ali eyo ku kadi ya Nuupu nga tofuddeeyo kuteeka ddoboozi lyo ku lya presidenti kukakasa Emere Bakama kufulumya nkala z'abalonzi kukuba kintu kya biometric kukuba kukulanga protestive vote kimanye nti kibagenda okukola nawe kigenda kukosa okujjonga mukolera Museveni bate mukolera Museveni mwandibadde mwavudde dda okugera ebigambo bino. Enkala z'abalonzi zeetaagisibwa ewatali nkala z'abalonzi ndamu mugenda kumukootakoota mugaalo monde naye nnyongera okujjukisa Emere Bakama ne bw'onookyusakyusa enkala zino tugenda kujja kulonda kubanga ffe tunoonya cause. Mutuwadde cause nyingi nnyo to the extent nti mupulaninga Mr. President uliriza bulungi nnyo. In fact ekasooka engikomyawo security alert y'okubiri ngikomezaawo eya voters register wonna eba misplay katugenze ku security alert y'okusatu. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu eno security alert yakusatu njala ogiwulirize. Abasajja batudde Bakama yatudde ne returning officers ne presiding officers bonna mu West Nile mu Busoga region ne mu Buganda region ne batuula nabo ebiragiro Mukama w'ennyonyi ne bakkiriziganyizaako ne Salimu Sale byebirwa. Wano tukyabamye amakulu ku buvuyo bakola era ne mukujjamu Mathias Olukagga twabamye amakulu kiki bapulaninga kino mpuliza bulungi Mr. President. 1 ojjukira nti jjo Simon Mugenyi Bakama mbeereeyo yazze n'agamba nti bakuguddeko emisango 6+ nti omenya amateeka g'ebyokulonda. Obadde okimanyi nti omusango guno baagutaddeyo dda mu kkooti baagutaddeyo batya. 1 bo bagambye Museveni bwe tutazannyira mu voters register bwe tutagezaako okukola kyonna kyeteekeddwa kukola tetusobola kuwangulula kalulu kano Kyagulanyi agenda tukuba. Kati bibino biri ku mmeeza yaabwe bye baateesezzaako wulira bulungi nnyo. 1 okujjamu Walukagga ne bagenda ne mu kkooti nebawa bonga ba commission tebawiniinze baade baseetize presidents ne presidents yaganye obakolera tewali yavudde ku kyakyala olumba amulekedde akole byayagala. Kati bagaye bati engejja twajjamu Walukagga ne batanyega twagala tuddeko tulumbe Joel Ssenyonyi tumuggyemu tulabe ki ekigenda okubeerawo. Muwulire bulungi nnyo tulumbe Joel Ssenyonyi tumuggyemu tulabe ki ekigenda okubeerawo. Watabawo kye bakola ng'ennaku zinaatera okusembera then tulyoke Kyagulanyi tumuguleko omusango mu kkooti emusingisa omusango gw'okumanya amateeka ebyokulonda mbona ye bamuggyemu nga bamuguddeko gira emisango 62 naye kigenda kudipendinga ku kujjamu Joel Ssenyonyi kubanga bo banoonya sipaaka kati mukulu Ssenyonyi Bakama ne Mukama Museveni ne NRM njala bagamba ne muweze ngamba MP bonna
aba national platform kabira chairman of Sifiri kabira chairman of Sifiri nemba jambonna ne musigala mu kyagula you can't survive yaba kama due copy ne mujamba MP bonna aba national platform bonna ne ba chairman of Sifiri ba kansala musigala mu kyagula the rest is history ameni focus ruba kyagula nyi center era nakatugenda kagendamu bino byonna mpa information eno ebere ku record ensebere engagement kubanga manya bakola profile information bagina ne data bamwena obujuzi bona bulina mfulumya information bibere ku record nti bivaayo abantu bali bekwera surprised na yebye bakama ku ne bono jamba MP ba national platform bonna ne bakansa ne musigala mu bakyagula nyi you can't survive obo mujjemu encho baddi you can't survive era mugenda kuva waawo njira kugamba ekigambo kimu amagezi gakuwewa munno naye nkuwa amagezi gagano one ebiseera bisinga bagongo bamusajja munno lekanga mwezi nakozza bana Uganda balaba sibasiru sibasiru bagezi nnyo naye totta kibe nga tunakikene nyandusu essaazi tuli mu kugoba kibe tulindawo ekikenelera endusu tulyoka tukikwateko kati mwe mugende mu maaso nga munyiganyiga amapeesa musigaze temuyina next mu laptop yammwe temuyinako peesa lya next muyinako peesa lisigadde libaliyita delete temuyina peesa lya next muyina delete yensonga lwaki mubuuka n'amateeka amatuufu ne mutandika okuleeta ebintu bitakwatagana kati kino kimwateeseteese kino natukirinze nakyo mukikole naye munajamba MP bonna ne musigala mu kyagula ife ge tuwagala okitegera ane ate bamujjamu ne mugati mumujjemu bakita domination mujjamu mba mutiyembe biyambi ate okwangu ekintu kino fe kituwagala otherwise mujja kiwe Mr. President zo kyo kitegedde beera aware about this kuba manyi information ejirina esuka ne kweno jenkuwadde olite bulungi nnyo ze security alert esatu zenjagadde okuwa kati njala tandika information entuufu information etandise etya 1 ennaku zomwe ziri 23 ezakonka ku mwezi ogw'Ekumi mwaka 2025 mala okukwata eno gye tuba tutandikira bulungi nnyo 1 ngakomanga Nyandi Yosaferi ne banne bali mu kaseera akazibwa nnyo obadde okimanyi nti okusinzira pressure president gy'atadde ku basajja bano nti ate kati Anita Amongi ye MC walale za Museveni zonna across the country wali okirabyeko okimanyi signs and symptoms zikulaga the failed government abagudde dda oba document Anita Amongi kati ye master of ceremony ku bulu bonna Museveni walaga mu Uganda yonna kati ye master of ceremony nga yandibadde ali ku byakolabye kati ye master of ceremony n'atuuka n'okwesalako omugambo kati wenjagala otegere nti abasajja bayidde nabawadde ejjo Masaka n'embwabako Masimbi ekibadde Gomba mulimu ku bimutala bye Masaka n'ekibadde Essembabule bannange Museveni zingako ebintu byemudize bannansi ensi yaabwe temukyalina kyemuzza kati ku video mwe mutala jjo owabadde Entebbe mbu NRM complaining nti wali mu NRM tababatisa NRM obutajja ku masimu obutajja ku mikolo gya Museveni wulira nga bawako bujulizi 1 minute singa okubeera ekikulu mu kibuga kino mukama wange okutiisatiisa abantu okubalemesa okweyagaliramu NRM kikyaliwo era kyetaaga okukwasa omukono ogw'amaanyi waali badde olina ennyanja y'abantu wano abanaku bo bali mu byalo babatiisizza kisinga mulinnyayo batimba ebipande byo ne babamenyeza amayumba babatiisatiisa ata tukooya abantu b'NRM okutiisibwatiisibwa ne balemera mu mayumba ne bagaana okujja okuwaka eyo closing statement yabadde Masaka yo kanjijjemu
kati mmala kukola closing statement yabadde Masaka kati kambalage ekibadde Gomba kibadde kitokota si kisaanikire wulira kino kye kibadde Gomba. Last week, my friend, the umbrella was in my village. And he got only 5 people. But we can get these people. I want you to clap for you. Kati omukyalo oyo bwabadde Gomba agambye mbu asanyuse nnyo okufuna ennamba ennene eno olw'okuba mbu Kyagulanyi bwe yadde ebukede ewuwe yafunye abantu 5 mbu Kyagulanyi yafunye abantu 5 ebukede ya naye nga Gomba kyakoze Museveni wulira kasooke mbalagako sayidi endala. I know this is not a very easy area. She accepted that Gomba is not an easy area. Gomba is not an easy area. And she was happy to get that small number. Naye na reference mbombobu eri yafunye abantu 5 wa ebukedya. Ulira eno sagala njikuddire mu jagalo je ulirize. Ulira. And I want to tell you God has already destined President Museveni to be the president. Era yagala bagamba Katonda yasazeewo dda neggulu likiraba ti President Museveni agenda okubeera president. Oye Gomba. I want to introduce our flag bearers. Oye Gomba kamubongere wano era mumulabe Gomba bulungi nnyo. And I want to tell you God has already destined President Museveni to be the president. Era yagala bagamba Katonda yasazeewo dda neggulu likiraba ti President Museveni agenda okubeera president. I want to introduce our flag bearers. Kati yo Gomba kamukongere wano omulabe bulungi nnyo kansoke nzijemu ka audio kano. Oye Gomba omulaba Oye Gomba abatuddemu. Kati ono mayinjo waayo yennyini bamulese okuyimba mayinjo waayo naye wuuyo ndowooza mulaba Oye Gomba abatuddemu so nga ate bakoseza sente mpya oyo mayinjo we Gomba ne bamulese nene ekibatuula bulungi nnyo maziga meerero Oye Gomba. Oye Gomba kati esembabule ngenda funa footage enkya nesembabule naye abadde agezaamu omwettira naye Anita Amongi lwaki olimba Museveni? Anita Amongi, this was Bukedea. Lwaki olimba Museveni? This was Bukedea. Ogaye Museveni Kyagulanyi yafuna abantu 5. This is Bukedea. That is Bukedea. Are those 5 people? Really? Or are those 5 people, as you stated? Are those 5 people in Bukedea? Kambongere kuwano nga lone video erimu eddoboozi ly'omukyala yennyini gobalemesa okwesimbawo eno Bukedea. The message of our protest vote and the new Uganda has moved, and with us we have converts from the NRM. They have embraced, they have decided to jump out of the bus and join the umbrella. So I want to invite them. All right. Kati mukyala Anita Amongi
njala kugamba ekigambo kimu. Abaganda tugamba naagana afa bagasalira essubi. Tumanyi nti essaazi zino muli mu mbeera embi ennyo gwe ne mukamaawo. Naye mwandi tuyambe ne mutuwa ensi yaffe ng'obudde bukyali. Ne munaakozesa amaanyi agenkana gatya. Temulina kye mugenda kukola. Kubanga embeera ekoze eki, embeera ebayinze, temulina kye musobola kukola. Kati ebadde Sembabule ngenda kufuna footage we Sembabule omulala naye nina omuntu gwe njagala mulabe. Ekifaananyi ekyo kino kubadde Sembabule. Kati ekifaananyi kye kibadde Sembabule. Ono ye Kabanda, kano ke Kabanda, mukala bulungi akanyarwanda keita akaganda yo Kabanda. Ono ye Kasolo Muje. Ono ye Kasolo Muje. Ono ye Vice President wa NRM Moses Chigongo naye munyarwanda. Kati ono ye Mugenzi Samo Kuteesa omulaba. Oye Mugenzi Samo Kuteesa. Olwo musajja Mugenzi almost. Omulaba wano Mugenzi wabayogera nzo okuza nti yafadda just nzo kubanga omulambo gwava mu coffin ne gudda. Oye Mugenzi Samo Kuteesa obadde akyayogera. Omulaba bulogo bamusalaasala mu wayalinga yenna ali omulambo ogutambula yoyo nno Samo Kuteesa. Awo nga sinnamuzuuminga gwe weetegereza wano obulago wano wakati. Awo oyo Mugenzi Samo Kuteesa yatiisatiisa abantu. Naye nkungaana Sufazi yakakuba zaagala mwegezaamu. Oyo Mugenzi Samo Kuteesa. Olaba n'akalevu kennyini baajingirira kajingiro yali awedde kati ono Mugenzi Samo Kuteesa. Naye meeting zaakoze zonna enkungaana zaagala kukola ki zaagala bettira bibadde Sembabule. So far Buganda gye beesibako nti Buganda for Museveni ayinza okuba yagala bazaala mu bulongo obusukka mu payers 3 naye mujja kiwulira. Awo tetugenda kulwawo. Wootegerera nti omusajja ayidde abulako mazzi. Olwaliro Channel 4 News ndowooza ne channel ya America ebadde ebuuza Nyandi Osoferi ebibuuzo. Naye Nyandi Osoferi anaagidde ng'addamu ebibuuzo about Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wakakasiza nti abasajja bayidde. Wulira bibadde bamubuuza. Kawo obudde. Wulira. So do you feel proud of somebody like him? Bobby Wine is confused because he's not ideological. And he's being manipulated by so many groups, so many, especially the foreigners. Oh, which foreigners? All sorts of, we monitor them. Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? Bobby Wine in particular is an agent of foreign interests. But the social group, the youth who feel marginalized, that's a healthy internal force which we are working with. For the youth group who are serious, who are not part of the foreign manipulation. Who are these foreigners? Tell me the country. I don't know who these foreigners are. There are so many. There are so many. Because you see, the foreigners, especially the Europeans, they are full of arrogance. They for Uganda is very successful. All right, Uganda is successful under Museveni, which is not right. The problem is Museveni akyalowoleza mu bintu byabwe ebyokubuzaabuza n'okulimba. Lwaki alowooza mu bintu ebyokulimba? Ekisookera ddala, 1, ye tafunangako muntu amukyalenjinga mu bulamu bwe, kubanga abadde basinga obungi badde bamwesimbako nga bantu be. Kati afunye real competitor atatya. In fact, for the first time, mwembadde temukimanyi nnyo kankibabuulire, Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesaddaase kuba katakyatya kintu kyonna ekiba kizaagenda nakyo. Bwe mba mutandise omwetegereza kati yeesaddaase. Omanyi mu lulimi olw'obuntu ne mu mbeera z'abantu omuntu ekikolwa kyakola kimulaga obuzira bwe. Abadde bagobera campaign trail okuva poliisi eva mu campaign zino mukire bulungi nnyo nti president akyalina muntu gw'atya kabere musirikale.
One, ali open to the extent nego batumye okutta asobola okugamba this guy is very innocent. I don't have any reason as to why I can harm him. Ekyo kitiisa nnyo Museveni nti omusajja eyeewaddeyo n'abeera open bw'ati mu mundu kubanga other civilians bwe bakuba tiyaggaso bali bakuba essasi taddamu kubeera mu kintu kyonna. Wabula Museveni agamba nti omuvubuka ono aliko ekintu ekyenjawulo nti bagezezzaako omuleetere mundu ezekko ekyenjawulo amagye ag'enjawulo intimidation zonna naye still akulaga ali open era talina muntu yenna gw'atya. Ekino kitiisizza nnyo Museveni. Ekimutiisa kati si bungi bw'abantu bajja ekitiisa Museveni determination ya Kyagulanyi. Mwenna kyembagamba buli lunaku, the moment you determined to do something you will achieve each and everything, but if you don't determine nothing you will achieve in your life. Ekitiisa Museveni determination ya Kyagulanyi. Abantu abasinga bwe badeployinga amagye tanka mamba ne bakubatyagaza bakuba amasasi omuntu ganti iwa kisibivaamu naye omusajja ebikole bamukolobye bye bamukozeeko akyali determined ka Museveni kyekisinga omutiisa. One, akimanyi nti Kyagulanyi okuba tiyagasi n'asigala ng'aseka. Psychologically Museveni ali scared. Agamba, why you've tortured this gentleman? But he doesn't change. He seems he's hiding something which you don't understand. Museveni, the problem is Jotamanyi. Wait. One, gwe muntu yekka akyasigaddeko ku family yammwe akantu bwe kati. Eriyo Bakyagulanyi abawera omutwalo bw'otalaba. Goyinza okuba olaba eriyo Bakyagulanyi abawera omutwalo bw'otalaba. Gwe bwali olwana mu nsiko genzi nga basemogera akalulu n'ogenda mu nsiko. Jjukira wagenda mu nsiko wasangayo Andrew Takome Kayiira, wasangayo Kamyankwanga, wasangayo Bakasirye Gwanga, wasangayo n'aba. They were there in the bush. Right now, you might think that you are seeing Robert Kyagulanyi Ssentamu as a lone person. But there are so many individuals who are there waiting for that day. So, going to focusing on Kyagulanyi, yes, mu focusing ko. Ne determination ejyalina. For the first time tofunanga muntu ayagala gwanga lyengono. Ate kigenda kubeera kizibu nnyo. Programu zonna z'ogenda okukola, okutiisa, okutta, okuwamba abantu, omuggyeko amaanyi ge kijja kuba kizibu. Enkya tolekera kalangala. Oba osuubira okukola ekyo wakola mu kalulu akawedde. We don't care. The world is watching, and the people of Uganda are going to be judges at the end of the day. The day is 15th of January 2025. So, encha president agenda kalangala. Era ditani. Ne munajjawe meri ya nga tegenda musaabaza ajja funa way out okutuuka ku bizinga ebyo. Wabaddeyo watu wadde footage kulali wadde ne mujji wakubye kalangala. Obadde ogenze kuloga nga twakubye laali tetwagala kumanya. Naye even tomorrow omukulembeze agende kalangala oba ekidiri mukijje bate mukijje wa mukireso bate mukireso wa mukikubi ne kiyika mu nyanja, he will survive. Era some president chabo bogenda, please yambala bulletproof otekeko ne life saver. Mr. President kwegayide encha yambala bulletproof otekeko ne life saver. Marayo je memunga moja mo kilos, my life saver ziliko kilo. Toyamba life saver nga temu kilo ziliko tesobola kuwanirira. Yamba life saver nga esobola kuwanirira kilo. Boboli mu kilo nga 8, yamba life saver nga esobola kuwanirira kilograms zo. Ekyo kyonchi kusebesa nayo giteekeko. Amagenda n'amadda life saver giteekeko. Bana abasajja bali desperate nnyo, ekyo tokimanyi. Bali desperate nnyo. Olw'ensonga tebakyalina option gye balina yokka egenge. Kubba kalulu. Nene tekere bali bagenda okubbira mu akalu muve ku polling station mu Dewaka naye mwaji kubye kati bakyalina option. Option gye bagenda okukozesa yeeruwa. Wulira bulungi nnyo. Byabakama nkomyewo nate. Chairman w'akakiiko akabbobulo mu Uganda, omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama Mbereju, batudde n'ennyando Yosoferi ne bakkiriziganya ebintu bino wammanga bye njagala Mr. President owulire bewandiika. Ekisooka bagambye nga tetukutte mu bintu bino tetusobola kuwangula musajja ono. Nyejja ekyo shibira ati tulinayo obululu yatulaga nti buliyo.
Kiki tugenda okozzaako kati Mr. President buliriza. Eno resolution Museveni Simon Bakama gye bakkiriziganyizaako mu wiiki ewedde yennyini. Era bine bakkiriziganyizaako wammanga. Bye Bakama yagambye Mukama w'Ennyanja Sofe, the only way is to lead these elections. One, zino ze resolution. Era baziwadde dda ba district returning officers ne ba presiding officer. Ekisooka bakkiriziganyiza electoral materials zidireyingiwe mu Buganda, mu Busoga, West Nile ne Acholi region. Mr. President nsaba ompandikira ebifo bino byenkusomedde. Bano bakkiriziganyiza nti voting materials zidireyinge mu Buganda, mu Busoga, West Nile ne Acholi region. Zine bine bitundu bina Buganda, Busoga, West Nile ne mu Acholi region. Zo ne Acholi region izo kubanga mu West Nile nenga zino bine bitundu zo byensobola okufuna Buganda, Busoga, West Nile ne Acholi region. Bagenda kudireyinga voting materials. Ne bakkiriziganya nti other areas of the country Kyagulanyi alina obuwagizi. Eno yo bagenda kukozesa y'amaanyi nga bakozesa amagye ba RDC okukola kye bayita ballot staffing. Kino bagenda kikola. Eno resolution number 2. Era mukola ballot staffing bamugenda kubeera ne manipulation eyokumanipulatinga ba agenti baffe. Ebizo babulirira oba batiisa ekino kijja kubeeramu byemu ku resolution ze bagenda okukozesa mu bitundu ebyo. Kati wano wali okulenda okukomba essowaani. Byabakama yagambye bwati ng'agamba Mukamaawe nti tugenda kudireyinga ebyolondesa bino, tugenda kubidireyinga nga biyinza otuuka wakati wa ssaawa 4, bino biwandiike wansi, wakati wa ssaawa 4 ku ssaawa 5. Naye nga jjukira mu mateeka ebirondesebwa bina bina okutuuka ku polling station ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ebirondesebwa bina bina okutuuka ku polling station ku ssaawa 12 ez'okumakya. Wabula bano bakugamba nti ebitundu ebyo ebyokulondesa bigenda kutuuka ssaawa 4 ku ssaawa 5. Mark these hours and mark these areas. Mujja birabako mu budde obwo we mbagambye ne areas ezo bye bagenda okukozesa. Bye Bakama n'agamba Mukamaawe nti engeri yokka gye tuyinza okukolamu ye gye tukkiriziganyizaako ogezaako okukola kye tuyita yaddeko ng'omu by'omweru. N'amugamba nti resolution zino ze tuyisizza twazeyambisa ekawempe naye era zaatulemu okuwangulisa nambi tutya. Buli polling station yenna twateekamu obululu 10 polling station ezekawempe naye abantu bajja mu bungi ne balonda. Tugenda okugatta bwe twateeka mu box n'obulondeddwa nga nambi teyawoza adde omutwalo. So comrade yonna gy'oli ngenda kukubiriza Munnayuganda wadde waliwo bino byonna bye nkugamba kubanga information eri okufuluma. Information bw'efuluma giteeke mu mutwe ogisenge gy'ofune solution. Solution eri ki? 1. Genda ogyeyo akakongeko. 2. Genda otereze erinnya lyo ku ndangamuntu. 3. Keera ku makya ssaawa 11 ku lw'eggwanga lyo weefiriza otulo ssaawa 11 obeere ku polling station. Jjajja omusitule ng'obudde bukyali, kojja omusitule ng'obudde bukyali, maama wo mukyala wo musituke mugende ku polling station ssaawa 10 mu bungi. Museveni yalwanira mu nsiko emyaka 5. Mwe mulina olunaku lumu mu essaawa 12 ng'ennaku z'omwezi 15 muyingire ensiko ya Uganda eri mateeka nga mugenda keera ku polling station mubeerewo ng'abajulizi nga mulonda akalulu kammwe mu bungi azindi mu bungi mudde meters 20 mutuule musirike temuleekanira muntu yenna polayitire
Nyenda bino byonna byenkugambye ebera information kutegeka bwongo obwo na kumanya bana basajja kye bapulaninga n'okubeera n'ongera information omanyi wogenda kulumba mulabe osooka n'omanya omulabe obuzito obuyimiridde butya kikyasobola kyatasobola bw'omala okutegeera byasobola ne byatasobola then omanya engeri gy'ogenda omweng'angamu kati nkugambye wadde information ngifulumizza keera ku makya ng'ennaku z'omwezi 15 n'abantu bo bonna abo mu njuujo mugende ku polling station mulonde akalulu kano mu bungi azini mu bungi kino jala kigamba buli gola bo wa NRM go wa tisha ne bamummere talooza nti abagenzeyo kuwagira Museveni no this is a secret bana bamu tebalinawo balya kyamisana abamu bwafuna omutwalo mitwalo ebiri gisobola mutambuza ennaku 3 naye ng'akimanyi amuleetedde embeera eyo Museveni kennyini lwaki bagamba singa Museveni abadde atwagala ebbanga lyonna aba NRM twandibatulinanga gye tugenda oba ku secretariat buli ofisi ya NRM nga tukimawo bintu byaffe ebiri special sabbuuni butto gamba n'obusente obutonotono hana kino ekyamanga kibadde kinene nnyo aba NRM bemula bagenda kulaliza Museveni abatono ennyo bagende nti abamu tebalina kyakulya bwagenda n'afuna essuwaani y'emmere bwagende n'amuwa emitwalo 3 gisobola omumazaako ennaku 3 naye ng'akimanyi nti tayawukana nabalala bonna olw'ensonga NRM tebalina ebagula bintu kwawukana ku bannabwe bannayuganda bali mu mbeera y'emu nti singa kibadde kyekyo NRM offices across the country zandibadde zibaterawo ebintu nga byebyanjawulo nga bifuna ku bbeeyi ya wansi ebimu nga banga byabwereere mukitegedde mbuuza lwaki NRM yesinza okugaba t-shirt ez'obwereere mbuulirayo laalebe gosanga niyambala t-shirt ya NRM kati okukakasa information yange gye nkuwadde nkubuuzizza NRM campaign muno yakagaba t-shirt eziwera miliyoni 3 laalebe ziggwa ani goddamu okulanga yambadde t-shirt ya NRM mu community ezanupu lale bwegwa abaana bazise ne bakula nti bagenda kubeera nazo mu community babeera nazo n'obukofira babeera nazo ndowooza otegedde kyenkugambye babeera nga bonaga nti omugagga yategese embaga ku kyalo tulinako embaga tulina okuba omukiri mpaka ku makya okuba ojja omuziki mpaka ku makya kuba tunasiri zigenda mu disco era kati kankunyonyi ekintu kitegeera edda ennyo mu kyalo disco zaali nga zakutambula nga teriyonye kirabu nga disco bazirinda ku mbaga oba graduation kati gwe ku kyalo aleese embaga gwobeera nannyini bantu abo ku lunaku olwo oyinza okuba wasimba pasikalamu obulungi nnyo n'oteekawo graduation bwe ziwera ssaawa nnyanga emikolo gy'okugabula n'embaga ewedde ne bagula amazina okeera ku makya nga yategese graduation tokyalina pasikalamu lujja bamulinyiridde ng'olina kuddamu kusimba mupya kati bwe kiri olwaleero nti NRM abagenda okulya omuceere ne babasasula kubanga bali mu kizibu naye ng'ekituufu bakimanyi yensonga ki bwebaka mayaga mukamaawe nti bwe tutakola bwe tuti tetulina bululu kubanga tusomba n'abantu basanga ku venue ekyandibadde kitulaga tulina abantu waki tusomba abakitegeeza tetulina bantu abagenda kulaliza NRM bennyini ate bagenda kulonda kyalo kyo bakimanyi ekyo kinonyerezeeko mazo kitegeera kati omala okitegeera nkubuuzizza NRM yakagaba miliyoni ndozanga 3 za t-shirt wawo osanga afutalale ya NRM ngambadde t-shirt ya yero nziramu wawo osanga bambadde t-shirt ya yero nga lala ewedde teriiwo kubanga bakimanyi guli muziro nabe ekizibu bakola ki bakimanyi kyenkugambye nti era ne ku kiro okujjako omugagga nga yaleese endongo abantu baganda kusala mu kiri pasikala mu musamba nagwogera ku macyango no kusimba pasikala mulala kane NRM bayina emmere bayina sente kati abayala balumye enjala bayina ogenda okulya emmere n'okula ku bayimbi bamala t-shirt bazisuula busuuzi gendo tandika okunoonya mu kasasiro tasanga t-shirt za NRM kati kuluno mujja tegeera nabagenda okukola protest vote entufu bali mu NRM ekyo kijje kunze
Echo n'abagenda okukola protest vote yennyini yaffe gye tulanga ba NRM. Wegenda okinoonyerezeko gyaga nti byenkuga bituufu. Gwotuukira okulaba Anita Among nga MC wa kampeni za Museveni across the country goza kintu kyangu. Ba MC balagawa. Nkubuuza, wotuukira okulaba Anita Among nga MC kulale zonna ba MC balagawa. Kitegeeza nti bano bali mu kintu ekigenda obbayiikira. Abagenda okukola protest vote entuufu ey'okujja ku Museveni bali mu NRM ate ba NRM bennyini bagenda kulaaleze. Gwekyo kikirizo bakigaane. Bagende kukima mitwalo 3 ku 2 n'emmere kubanga okimete ekambula kufuna emmere. Kembe mu kyalo kati suwani ya rais ku kyalo mu town suwani ya rais emmere ya 10,000 kati bakugamba nti waliwo omukiri. Waliwo suwani y'emmere n'ogwesatu. Nengo okima gogenda okulonda omumanyi kitegeeza nti abantu mamenye baagala. Kati go wakana nkugambye ename yakagamba milioni zo ndanga 3 za t-shirt. Lale bwa t-shirt zigenda luddawa. Buli lunaku bagaba t-shirt. Lale bezigwa t-shirt neffe yaffe lalo olugwa abaana basigala besaze t-shirt zaabwe. Ne buli buni babeera nabo. Gwola byo lale ya president wonna nga bagaba t-shirt. Oba nga bagaba enkofiira. Oba nga bagaba ekintu kyonna ekiriko tewali kubanga abantu ekintu baki owuninga bakyagala. Kati kino eky'abaana baffe balina obuzibu. Ne Museveni kennyini akimanyi. Kyobola yatandise okulumba omukulembeze. Ngawulya pressure emulinnya kubanga akimanyi abasajja tebana kibamwagaza n'amagye gennyini gakimanyi bulungi nnyo nakibagambye wiiki eno police indigenous police bagidisarminze UPDF bagidisarminze SFC kati yekola yensonga lwaki nabagambye jjo nembalangira emuseka jjo nabalangidde emuseka nabagambye aba police bonna n'abamagye abasinga obungi essimu zibalina exhibit bizibiti mu wakana ani yabadde ku video yajjo nabagambye nti police n'amagye essimu zibalina zonna nzibe tebasobola kugula ssimu olw'obwavu baliko video president yataddeyo akawungezi gitwa sharinze ng'owa SF sabbe essimu y'omwana nkwaddenga okugimondeza n'agikuba ku wansi n'agyasaasola obusungu kitegeeza ki they own nothing they have nothing bali ku pressure n'amagye gennyini tegaliiwo njagala ombuulire ng'obadde omontalinga bukyanga tutandika campaign omulaba mulejjula UPDF officer olamu lejjula UPDF officer bonna ba SFC balejjula babajja mudda babajjako emmundu zirimu amale ne polisi yennyini lejjula polisi yaffe bagijjako dda obuyinza SFC ya taking over kati ekyasi omuvawala bamubbako essimu n'agenda agisabe yamukwata kati kakano ka video akuwa SFC nga bessimu kako yes yagiye Nanga akuba essimu agikuba ku batuni nana agyasa screen aleka agimuddiza
ndozo otegedde abantu betudiringa nabo. Alright, kati ku nsonga ezo buli muntu yenna gy'oli nkosabye genda ku makya tulonde. Muwulire ebintu bingi nnyo mubireke, nabagamba tetugenda kubanja bwe tutaakola. Information eflowinga efuluma naye buli omu keera ku makya ogenda olonde. President fena kyatukubiriza information eno okufuluma oba oyagala oba toyagala, naye kubiriza abantu bagende balonde. Mugende mujja obukonge bwammwe ku miruka gye buli. Omuluka ye LC2, omuluka ye LC2. Mugende mujja obukonge bwammwe bwafulumye, mugende mujja obukonge bwammwe kulumuka bwafulumye. Okoye Fugabbi, okoye Kiwamba bantu, okoye okutta abantu, okoye okubba ettaka, buli kimugende mujja obukonge mulonde. Buli kimu kikole ku lunaku olwo. Y'ensiko yammwe, ensiko yammwe ya 15 ogw'olubereberye omwaka 2025. Awo tufundikiddewo, njala tugende ku paati ey'okubiri. Ku paati ey'okubiri bwe nabagambye ekigambo kya merging, bwe nabagambye ekigambo kya merging nenkibasomesa, nina ekifaananyi kye nazzemu ne neesika oluvannyuma ne neebuuza. 1. Passport zaffe baziyita Uganda national passports. Tuyina ne national identification. Ani yaleeta ekigambo ndagamuntu? Ani yaleeta ekigambo ndagamuntu nga ne ku national identification tekiriiko, ID tekiriiko eyaffe ya Uganda? ID yaffe ya Uganda eriko Republic of Uganda national ID. Ani yaleeta ekigambo ndagamuntu? Ani yaleeta ekigambo ndagamuntu? Ere passport ye national identification yaffe bweti bwesoma. National identification. Aina national identification kuliko ekigambo ndagamuntu. Aina national identification ya wandagike ekigambo ndagamuntu kwekiri. Mwenna bali kuno mwina national IDs za Uganda. Kuliko ekigambo ndagamuntu. Tekuli. Ani yaleta ekigambo ndagamuntu? Kubanga ekigambo ndagamuntu kiri ku national identification za Rwanda kiraga nti indangamuntu, indangamuntu. Ani yaleta ekigambo ndagamuntu? Kicho kanchi balage wano. Ani yaleta ekigambo kino okukituteeka mu fembo nti indagamuntu? Ani yaleta ekigambo kino? Ani yaleta ekigambo ekyo? Ekyo kyerwanda, nkulaze kyerwanda. Kati tugenda gena mu kiki nabadde mbasomesa ne bagamba nti abasajja bano ensi yaffe badde bagimaginga ne Rwanda. Kati muina documents zibadde zitingana ku mitimbagano. Oli ayina endagamuntu ya Uganda, ayina national identification ya Uganda, the same time ayina national ID ya Rwanda. Ayina passport ya Uganda, the same time ayina endagamuntu ya Uganda. Kati some of the example ku internet kweziri nete mwatekinga care ku finding out ebintu bino byajja bitya okuba nti abantu bano bale bayina biwandiiko byaffe ne bya Uganda. Era ondetere mu na Uganda omu oba oli musoga oba oli muki ng'oyina ebintu bino wammanga.
Kanko kyusize kuwanula bulungi nnyo. Ngera kulaga. Eyo giraba. Eyo giraba. Simanyi light ne basobozesa okulaba. Ogira bulungi. Oyo omuntu y'omu ayina ID ye Rwanda, omuntu y'omu ayina ID ye Uganda. Ogira bulungi nnyo. Ye muntu y'omu ayina ebintu bibiri. Ati ego. Obire bulungi nnyo. Obira bulungi nnyo. Muntu y'omu ayina eye Rwanda. The same time ayina ne ya Uganda. Muntu y'omu. Omulabya kamale kwoyo nkulage n'omulala wano. Ono muntu y'omu ayina passport ye Rwanda. Meba osobola gizoominga. Ayina passport ye Rwanda. Ayina passport ya Uganda. Omuntu y'omu ayina passport ye Rwanda, ayina passport ye Uganda. Omuntu y'omu eri nkulaze national identification neyo omulaba. Muntu y'omu ayina ndagamuntu ya Rwanda, ayina national identification ya Uganda. Ndozobira bulungi byonna bibi following. Ndozobira bulungi osobola bira bulungi nnyo. Kati bino tebiri kubala nnyo Rwanda bokka. Ab'Eritrea balina passport za Eritrea, balina na passport za Uganda. Balina national identification za Uganda. Abasomalia balina passport za Uganda, balina national identification za Uganda. Aba Ethiopia the same. Abasudani balina kikimu. Balina passport za Uganda, balina national ID za Uganda. Aba Sudan. So, ensi zonna za Africa zonna ezirireted ku musayi mulayineji ya Museveni, Eritrea, aba Ethiopia, aba Somalia, Abanyarwanda, Abarundi bonna bayina ebyogera bya Uganda ngabo byagala okolaki okubifuna bonna. Kati eggwanga lye likozesezza obufere nebifuna badde ba Nigeria. Aba Nigeria abali mu diaspora basinga obungi ndowooza nja kugamba aba Nigeria ndoza 40% abali mu diaspora bayina passport za Uganda. 40% aba Nigeria basinga obungi 40% mu diaspora gye bali bayina passport za Uganda. Aba Nigeria 40% bayina passport za Uganda. Kana otuvuddewo ku ekyo ngenda kulaga obubonero buno buli bubiri. Aka URA twakabalagane mukategera bulungi nnyo. Mubadde temwetegerezanga National Social Security Fund. Nayo kanji balage bulungi nnyo National Social Security Fund mugitegere bulungi nnyo. Katusoke kuki? Katusoke ku URA. Uganda Revenue Authority. Ogira bulungi nnyo. Uganda Revenue Authority. National Social Security Fund, NSSF, same colors, different logos, but with margin colors. Ku kintu kye tubagamba kye mulina okwegendereza ennyo ng'ensi bagimajinga. Eri badde Uganda Revenue Authority ne NSSF muno kitegedde bulungi nnyo. Kati mutegeddewo. Bwe mmala otegeera waawo njagala muzuukusa amaaso mutegere nti abantu bano buli kintu kyonna batandise okisindiikiriza nga bakiyingiza eggwanga lyabwe mwe nga temumanye. Alright. Ekyo nza mukitegedde saagala balwisaawo awo. Mumpitire bamutulaki n'akakiiko akakulu akakolera Uganda Airlines. Ngenda kusoma ebbaluwa eno yavudde mu ba staff abawala nga beemulugunya
kukuliisibwa amaanyi abakulembeze mu kitongole ekyo ne bakola emirimu gye gimu mu kitongole ekyo kya Uganda Airlines. Ebbaluwa gye ngenda okusoma amanya agalimu na buli kimu nze bagamba information ngifulumya nga kuliko n'obujulizi obulala naye saagala mudde muyite meeting mutiisetiisa abaana muwulize bulungi ekiri mu Uganda Airlines. Ebbaluwa eri mu lufuutifuuti naye obuliisa manyi okukabasanya abaana abawala bakabini kkulu abakola mu zi woofiisi babalyanga abali enswa. Muwulire bulungi nnyo. Ngenda kusoma ebbaluwa eno mugenda kakasa. Email yange mugimanyi. Abalina information, more information about that. Wulira. Fred, hope you are doing fine. Hope you are doing well. Please hide my identity. I'm one of the crew members at Uganda Airlines. Mukuru Fred nkulamusizaako. Nkusaba okweke obwenyi bwange oba ebyenkwatako. Ndi omu ku baana abawala abakwasaganya emirimu mu kitongole ky'ennyonyi ya Uganda Airlines naddala batambulira ku nnyonyi eyo. It is worrying to us all as female staffs, especially the cabin crew, where a number of us have been raped on several occasions, but management has paid a deaf ear, despite our cries for protection from such behaviors. Chenyamiza era kitiisa eri ffeffenna abaana abobuwala naddala abakola mu nnyonyi eyo abaweereza mu nnyonyi eyo. Emirundi giwezeeko abaana abobuwala nga tuliisibwa amaanyi akaboozi kakyagera nga tetuyagalidde bituuse emirundi mingi nnyo. Tugezezaako okwekubira omulanga eri bekikwatako mu kampuni eno naye nga amatuba gataddemu empumbu. Newankubadde tugezezaako nnyo okukaaba emiranga gyaffe gy'olirwe naye tukoose mu Gaalumonde n'okutuuka olwaliro mu nsonga ezo ez'okukabasanya ekitonde ekiwala. The first case involved a former acting DFO, Kalolo Janda, whose case was even reported at police, but somehow money exchanged in hands and the case was killed just like that. Omusango gusooka gwali geenyigiddwamu eyaliko yakolanga DFO Kalolo Janda nga omusango guno gwababuwako ne poliisi naye ensimbi zawangisibwa mu mikono omusango guno ne guttibwa mu ngeri bwekyo tegweyongerayo. This evidence is available at any investigation party who will pick interest in this case. Omusango guno n'obujulizi gye buli eri oyo eyandyagadde okutuyambako okufuna ekinyusi umusango guno okutuyambako mu ngeri gye tugibwako akakyagira akakake mu Uganda Airlines. Tugenze mu maaso. The second case involves a gentleman, one called Robert Mubiru, in a human resource department who extorted money from the number of interns, promising them jobs. Omusango ogwokubiri gwenyigibwamu omwami amanyikiddwa nga Robert Mubiru ngono abeera mu ofiisi eyo egaba emirimu. Ono yenyigira mu buli bw'ensimbi okuzijjamu abaana bonna abajja okubaako emirimu gye bakola gye batuusaako emikono nga bavudde mu kutendekebwa okusoma okw'ebitabo kye bayita interns nga basuubizza emirimu, which money was supposedly being shared with human resource manager John Kasangachi. Esente zino zonna mukulu Robert Mubiru ziyabajjangako. Sente zino zaagabanyizibwanga wakati wa Mubiru saako n'akulira ebyokugaba emirimu omukulu gwe bayita John Kasangati oba Kasangachi. At the same time, the gentleman Robert Mubiru sexually assaulted a number of them. Nti emirundi egiwezeeko ng'oggyako tujjamu ensimbi era omwami ono amanyikiddwa nga Robert Mubiru agezezzaako nnyo okutuyisaamu amaaso n'okututuusaako ogw'obuliisamaanyi ebiseera ebisinga ku baana bano bonna ba interns. Complaints on the same
gentleman went into hiding up to date. Okwemulugunya kuno kwonna wattu kwagenda ne kuyitaawo ku mwami y'omu era ne kubulira ddala n'okutuuka olwaleero. The third case involves the senior cabinet crew gentleman by name Sekatawa, who dragged and left a fellow cabinet staff who is from a renowned family of the country's top army officers. Omusango gwokusatu gulimu omu ku mumanyirivu mu kubonga ennyonyi eyo omwami amannya ge ayitibwa Sekatawa eyavumbagatira omwana w'obuwala n'amutuusaako ogw'obuliisamaanyi. Ng'omwana gwe baatuusaako ogw'obuliisamaanyi amanyikiddwa nnyo y'omu ku famire ez'abamu ku b'amagye mu gavumenti ya Nyanzi Yosofeeri. This case as well be formally brought forward to the human resource manager, who is intentionally paid a deaf ear. Musawo guno gwatuuka mu yafeesi yo agaba emirimu kitongole ki. Wabula era omusawo guno gwakomekkerezebwa bwe gutyo nga gwe baatwala omusawo guno amatu yagateekamu empumbu teyafaayo kutwala musawo guno mu maaso. Tugenze mu maaso. So, beside the continuous corruption scandals in airline, this is another vice that keeps us worried because we are not safe, and the people supposed to protect us have turned their back on us. Bakugambi nti ng'ogyeko ebyo byonna waliwo okukumpanya n'okubuzaabuza ensimbi ez'ekitongole kino ekya Uganda Airlines. Mu ngeri y'emu waliwo okutya okungi eri bo okuba nti bakyayina bwogerero na kubeera nti balina obukuumo. Olw'ensonga nti abantu balina obbakuuma abalinga bakama baabwe ate munnange babavuddemu ne babakyusizza omugongo nga tebabafuddeeko ku mbeera ze bazze boogerako. Tugenze mu maaso. Again, I want to say there is evidence of all those cases. Njala kutegeeza tebayo n'omu ajja okubuzaabuza waliwo obujulizi obulumira ddala emisango gino egy'okukabasanya abaana ab'obuwala abakola mu nnyonyi ezo ne mu yafeesi ez'ekitongole ekyo. Tugenze mu maaso. Please help us and share this information to all concerned who can be able to help us get justice for those young ladies who have suppressed and cannot speak up for themselves. Munnange tuyambe otambuze information otambuze obubaka buno busobole okutuuka ku bantu abasobola okufaayo okutuyamba okufuna obwenkanya naddala eri abaana abawala abatusiddwako ogw'obuliisamaanyi era nga tebasobola kuvaayo kweyogerera kubanga buli bakuba omutwe bye bateekayo obikoma. The current management at the Uganda Airlines keeps sinking the company day by day until the relevant authorities act. Abakulembeze abatambuza ekitongole ky'ennyonyi kino mu mbeera eriwo ey'obuliwo bagenda mu maaso n'okuleka ekitongole kino nga kinyiikira buli lunaku oluyitawo. Be kikwatako bataaveeyo kukola kisingakokko mwandikifuwa nga mukiziza munda kampuni eno nayo neezikira nga ezagisookawo. This company will shut down soon. Eno company egenda kuggalawo mu bunnambiro nnyo. It is now that most of us as staffs can see the truth that the first management that was falsely prosecuted and accused of fabricated cases was the team which was most competent for management of this company compared to the current gamblers who do not even have strategic directions of the company. Bakugambye nti bonga bo abakozi abaliwo embeera gye bayitamu mbi era abakulembeze abaddukanya ekitongole kino beeteeka mu kataala ne balumiriza obukulembeze obwasookawo ne babusibako emisango oba amatu g'embuzi okubaliisa engo ng'engo zaabalya
kwe kuleetawo abakulembeze abaliwo essaawa zino baddukanya ekitongole ekyo. Naye bwe twogera ekitongole kino kigenda kwekuba ennume y'ekigo nga bali abaliwo abaagobebwa batambuza kampuni bulungi nnyo kati bano abaddawo bo balinga bazannyi bazzaala ebigwekoto bibakwatako. Era ekitongole kino kyandikomekkereza nga kivudde mu kkubo ettuufu lye kirina okugendamu ne kisaanawo nga bwe kirina okuba. Mutuyambe mutambuza information eno mutegeeze eggwanga nti abaana ab'obuwala bakola mu kitongole kino ekiddukanya ennyonyi ya Uganda. Ekya Julayi ne bakitwala misana ate ku buliisa maanyi. Zo mutegedde kigenda mu maaso mu Uganda ku nsonga z'abaana ab'obuwala abakola mu kitongole ekyo. Nina ekintu kye njagala muwulirize bulungi. Politics aside, nze mbuuza kino kibuuza basajja bannange, ojja w'amaanyi agakwata omukazi bw'oba toliiko kizibu? Ojja w'amaanyi agakwata omukazi oba toliiko kizibu? Era kuva ddi nga mmwe temumanyi nti omukazi agamba no? Bino ebibuuzo njala byebuuza nga musajja munnammwe mbabuuza, mujja w'amaanyi agakwata omukazi? Ekibuuzo ekyokubiri, mmwe temumanyiiko nti omukazi agambako nno nti bw'aba aganye aba aganye? Basajja temumanyi nti abakazi balina choice? Olw'okuba oli boss, buli kitonde kiri mu ofiisi yo gw'oyagala kiraga buyinza bwo busobola nti okiggyemu akabikka omulalu okyeganzikeko kubanga gwe nannyini mulimu. Basajja bannange nedda tukyuseemu. Mulina abaana abawala be muzaala mu bakaagamu. Gwe singa bakukubira essimu ne bagamba nti akaanako kabadde kava ku ssomero ne bakagajambula embogo ne bakuleetera essajja nga liyimiridde wali lirina otuswiriri tulinga twa muhoozi nga ligajambudde muwalawo ow'emyaka 5 ne oba ye nga badde yeetuuse nga limukwasizza ku kifuba, obulumi obwo bw'owulira lwaki tobukonvatinga n'obuteekamu nti n'omukazi yenna oba tayagadde toteekeddwa mu mukaka kakyagera? Kiki? Tugambe nti abasajja basinga muliko emmanda lukwata kiki? Lwaki temusobola kukwatagana akantu kammwe akakataakula ne mukagamba keetegereze ng'ensonga okatateekedda kuyimiriza mu mmotoka kagireke eyitewo? Mwefuge. Tuli mu .com era omuntu alina right okugaana ate omuyitana omuntu alina choice. Mutandika okujjawo embeera ebalaga nti buli mukazi tateekeddwa no, abakazi balina right. Abakazi balina right, balina choice. Gwobuka oyambala empale yo n'okuba ekikalu n'otambuza omutwe gwo n'owa obusumuluzo mbw'olina ssente, buli mukazi tagenda gaana. N'ebisolo bikyuzinga their choice. Ezo embwa ze muli azireekaana ekiro mu ggobe ezeekuba, embwa enkazi ziba zigambye nti gwe tojja kunkozesa. Nabuno bonna munda gy'omuli nga bukaaba ekiro oba tebukaba nti busera no, oba buli mu ggobe lyabwo, naye okukaaya n'okukuba nti akabakaze mu kiseera ekyo kakapa akaba tekakeetaaga nakawunyirizaako olusu kye tuyita choice. Mu basajja bannange kiki ekikukwatisa omukazi? Abakazi balina no, abakazi balina choice. Gwe nkugambye singa baleeta muwalawo ne bagamba nti omusajja wuyo ava kukwata muwalawo oba yeetuusa oba tayeetuuka, ky'owulira mu mutima ogwo omukazi oli kyawulira ng'omukase. Buno bakanjala bugende eri Uganda Airlines n'ebitongole ebirala. Ekindeta ku mutimbagano kuno okwogera sigamba nti sina byenkola mbirina, but twagalako amateeka gakola olumu. Buli muntu ng'alina right. Omwana omuwala bw'akola application ng'ayingira kampuni w'omulimu ku merit okusinziira ku busobozi bwe, si bitundu bye byakyama. Abasajja abasinga obungi muli balwadde. N'osiga omwana mu naye akamala university n'omusiiga sirimu kubanga obadde ogenda muwa post. Nammwe abawala njagala bagamba listen very carefully. Omusajja yenna kaabere boosi wo n'akwegaanzigako oluzinga respect taddamu kuwa kitiibwa kuba ejja kujja abawala abalala naawe ajja kuteeka mu kategole y'emu, ajja kutegeera nti kati ogenda kufuna obujja ku muwala omulala gw'ogenda okukozesa akugobe. Gaana lwakiri obeereko ne dignity.
basajja mmwe mulekera wettima omusajja nanga wazaalo ina omwana naddala obuwala kiki ekikukwatisa omwana kiki ekikukwatisa omukazi omukazi alina choice omukazi alina no njagala Uganda ngerimu amateeka bakukwate bakusomya myaka 7 wanga aleko gyowanga dofe kuba busiru abasajja mulowooza mu basajja kyekiringa na kino bulijjo nkibagamba nze bino byogera kate ng'omusizi agula essiyani nti bwe nkwano omukazi nanzikiriza ne tufuuka bafumbo oba bati tugenze naye omukazi natuuka time nga takyanjagala ayina right okugenda oba ntutte wabe bintu siguze poloti ya ttaka nti njinako right no eri yali agreement between a woman and a man time egenda tuuka nga mulina okwawukana let the person go tomutuusaako bulabe ate okuwayo ebintu ewaabwe tekimufuula personal property yo kubanga abadde alina services akulendalinga aba mulina n'amagoba mulina profits omukazi omuzaddemu abaana 3 akugaba ebyofumbo mikonja alagenda omulemerako omutambulirako oyagala mutta kubanga waayo ente owaayo ssente owaayo akamotoka kwali kwagala ko teyakukwata mu nsawo basajja bannange no message manye egenda banyiiza but this is the fact mulina omwana omuwala gano ge mazima payini gyowulira nga batusizaako omwana obuwala obuliisa maanyi ye payini omuzadde oba omuwala gyawulira nga omukutte omukazi mwekyawaganye omulundo oyagala mutta otta waaki the moment love it's an agreement between a man and woman agreement esobola okutaminatingibwa anytime omuntu muleka agende kikyoba ofa kyobula nsibabaga nti omuntu osaba munaga nti alina ebbuba manye oyo mutemu ekyo nkiddamu kibaga omuntu wagamba nti alina ebbuba oyo abeera mutemu no tosobola kusaanyawo kyoyagala oba omuntu omwaka tosobola musaanyaawo naye omuntu gundi agentiza ebintu bye mbikooye nkukyaye n'otandika okgenda omulondula ng'omuwunyiriza mu bigere yayisewo oba butemu abasinga obuli mu Uganda muli batemu tinze lina ebbuba era limpunyanako nnyoko buli muntu katonda amutonda lulwe olaba oluganda baawukana naye ate gwe gwosanze mukulu nga bumbuzi n'ogamba is personal property yaki no this nonsense must stop basajja bannange mugenda kunyiigirako olwo kankibagambe omukazi oba otutte bineko ewaabwe tafuuka personal property eri ebeera agreement esobola okutaminatingibwa ayina services akulendalinga akuwa n'amagoba akuzaalidde n'abaana that is the profit ku bintu by'otwalayo bw'aba gambye nti nkooyi aba akooyi naye gwe n'otwala ebintu oga nti nze omukazi mwinako namusasula ewaffe gwogasinga tebali mu katale wali babagula buguzi nti eyo nga musirevale kuba musirevale mu myaka gy'abajjajjaffe abazungu bajja ne babajja mu Africa ne bateeka mu midala nti yunguze property naye omuntu gwe mukwanaganye ne mukkiriziganya wiringire n'otwala ebintu ewaabwe nga takugambye nti kino kiri kireeta ogenda kungula gwe n'okwata omuntu n'omutta kubanga olina mental disability abantu abasinga mulina mental disability muli balwadde mu bwongo kino ngenda kibagamba this is the fact omusajja yenna alondola omukazi ng'akukyaye oli mulwadde mu bwongo naawe omukazi alondola omusajja ng'akukyaye oli mulwadde mu bwongo omukazi yenna kasita mukkiriziganya nti mwagalane kikkirizo oba kigaana time egenda tuuka mulina somehow okufuna obutakkaanya oba okwawukana muleke agende wano aba akulendalinga service esooka mugime sigenda gyogera nsasanya ntungo ku social media eyokubiri wowe ofunye chance n'omuzaalamu omwana that is enough capital for you, enough profit for you noba muteekamu sente mmeka noba muteekamu omukazi kasita akuzaalira omwana ne bwabanga akubbye ekizimbe omwana abbye ekizimbe agenda kirabirira mwana wo that is it abantu bangi bali makomera olw'obutasobola kulowooza n'olumba omukazi n'omucunja ne bakuba ne bakusiba emyaka 2 n'olumba omusajja n'okuba omusajja omukazi gwe yawasa ne bakusiba lwa busiru kubanga tosobola kulowooza please mutandika okukozesa obwongo bwammwe nga amateeka mu Uganda tegalinajja others bagenda basa babamalewo
omukazi bwagamba nti no ebeera no oyo wala jigomuddako ne munywa musima mukazi bwagamba nabategezeza yes no that is wrong mateka tunache tuita consent when someone consent nti yes abakiriza bwagamba nti no abaganya please mwetereze stories okabasanya abaana bataneetuuka mu Uganda oba government officials nyingi statement zokabasanya abaana ku mirimu abawala mu office mu bitongole mu government nyingi abaana basiika naye abaana bavaayo complaininga ng'oli abasanya nti kiki kyotalabangako gwe nkugambye sooka weeteke mu kifaananyi nga bakuleetedde omwana wo omusajja yamuleepinze akasajja koolya ku mutima ogakakwate ejjambiya ntemeetema ekisajja ekyo n'omuzadde w'omwana oyo kyawulira n'omuzadde w'omwana oyo kyawulira waliwo firimu manzi ntera nnyo okulaba emizannyo egya America egya Hollywood emizannyo egyo bagiyita mizannyo simusibwaze bazita movies waliwo firimu bagiyita Times to Kill eya Samuel L. Jackson bagiyita A Times to Kill ya Samuel L. Jackson abazungu mulimu baali bafugira ensi akaana baali bakutumye kudduka agenda gula bintu ebivubuka ne bive ku kye ne bijja ne bikasanga ne bikabanga bagatira ne bikakwata ne bikaleepinga omusajja gwera mu kkooti naye okuba nti waaliwo obusosoze mu langi era omulamuzi yali agenda kuta omusajja Samuel Jackson yava mu bantu n'akwate mu najja ku musirikale n'akubwa moyaya amasasi n'abagamba kati nze okusasula kwe kuwudde kati bamunsibe munsibe gwe muganda wange akwata omwana wa munno bwe balikwata omwana obusungu bw'owulira obwo muzadde w'omuwala oli bw'awulira n'obusungu omuwala oli bw'awulira tewali kintu kisinga kunyiiza mukazi ku nsi kuno nga mukakakaboozi nga takumanyiiko bane mukendeeza ebintu bino omukazi ofuna omulimu tagenda kukozesa magulu ge oba tagenda kukozesa buwangwa butonde bwe no this nonsense must stop basajja banayi mwali mugenda kunyiigira gano ge mazima abakazi balina right to no balina right to yes bw'aba aganye muleke ate omukazi n'omusanga gwakuganye woyita nti oli mundi olina ssente n'omusanga n'akasajja akabi akatalina ssente ye choice ye right ye ne kati muli mu ofiisi abaana abandi mubasize nze ekisinga okunuma abasajja bano intentionally agamba nti ekiwala ekyo nja kyagala oba kitekemu ssente mmeka intention ye si yakumuwaza no alina obulwadde ayagala kusiiga mwana oyo bulwadde gw'omanyi abasajja mu Kampala bagagga basiiza abaana abandi siriimu intentionally nga basiiza abakazi siriimu yes n'abakazi gye bali intentionally abasiiga abaana b'obulenzi siriimu naddala abanza batayagala kukola ba smart wire nabo gye bali bangi n'abakazi gye bali intentionally ng'omulimu gwabaga lwakiri nja kufa nga mpezeza abavubuka 5 nga nange mbasiize siriimu ne bw'omubuuza bw'obasiiga siriimu owona oba gwe n'otagenda kufa kisigala kye kimu naye kino kiddeo ku bw'obuntu kye tuyita humanity mmanyamu eno message ejja banyiiza ne teri agenda bagamba mazima gano tudde ku ky'obuntu njagala otuuze omutwe gwo omanye nti bulwojjamu engoye nga togenda kwetaawuluza ng'ogenda kwegatta n'ekitonde mutafaaganya butonde bw'otafuna siriimu ofuna lubuto oba ofuna birwadde bya bukaba byebintu bisatu naye sooka weekubyemu ekifaananyi wekkakkanye ekintu kye ŋŋenda okukola kya ddakiika 5 ku 15 kigenda kuvaamu ki basajja bannange omuzimu guleke bw'oba olina abaana ab'obuwala nga nabo toyagala banyigirize tonyigiriza mwana wa munno okujjako nga kkiriza siina buzibu bw'aba kkiriza in any condition siina buzibu
nayo kintu ky'okukwata abaana ab'obuwala mu kikendeeze mulekerawo okukwata abaana abawala mu ofisi za gavumenti mu bitongole ku mirimu ne mu maka mulekerawo okukwata abaana b'abandi nyongera okujjukiza musajja munnange omukazi alina right to yes or to no omukazi alina choice ate omukazi si property olwoba ogenze wobe n'omwanjula tefuuka property yo no jjukira bw'owaayo ebintu eyo kubadde kwagala kunoobitwalayo omukazi ne bamukuwa officially okubeera naye akola endalinga services ate oba akuzaddemu abaana oba omwana ago ge magoba agasinga ebisigadde byonna birekere Katonda tolwana nansi kubanga togenda jigusa nyongera okujjukiza no tukuli muntu yali awangudde ensi n'obanga oli binnyonkondo tosobola kuwangula nsi tosobola kuwangula nsi tosobola kuwangula nsi kolako by'osobodde by'otasobodde birekera abalala nga nfundikira mukanyumira kutugende ku information ena ngira kugamba ekigambo kimu nsobye ebbaluwa y'abaana bano abawala tekuli mwannyinaze tekuli mukwano gwange ndi citizen concerned bambadde ngoberera nnyo stories ku social media ne mu bitongole bisinga obungi ng'omuzee guno gugenda mu maaso abyogera ndi musajja munnammwe tulina ekizibu bakiyita 15 minutes ghost buli musajja mu Uganda njogera ku Uganda particular mulina omuzimba tulina omuzimba gweta 15 minutes ghost to enjoy your life nosigala ng'oli respected mu community control the 15 minutes ghost bwekulema ogenda kufuna ebizibu mu community abasinga obonyi mufunye siriimu ekizibu kibadde siriimu the 15 minutes ghost eyekulinnya notasobola kwekontrolinga notandika okusanga embalase wetekona kubanga olabye omukazi buli mukazi gola no papa buli mukazi gola no papa kyekisinga the 15 minutes ghost ebaletedde obuzibu obutasobola kulowooza please ngenda basaba basajja bannange naddala abavubuka n'oba oyina ssente tekuzikutuma kukulepinga mukazi ate n'oba omukazi omwanjudde wawo tekikufuula nti yo property yo siiyo oba wesembereza buweereza naye wobuweereza atuuka naga ati okusinzira ku bendabye twawukane olunaku lw'oluyiga okwejjako ekintu nga kikuvuddeko n'okitta ogenda kufuna emirembe nga nfundikira mwana muwala olunaku lw'oluyiga nti ekintu bwe kikuva mu ngalo ne kigenda kireke tokirowoozaako ojja kufuna emirembe musajja munnange olunaku lw'oluyiga nti ekintu kyonna bwe kiba kikuvudde mu ngalo ne kigenda kireke kigende ojja kufuna emirembe bw'owaalirira nnyo by'ebizibu bisinga okufunika mu nsi yonna gwe mwali musula mu kitanda kyekimu bw'atandika okusula mu ntebe manya nti waliwo ekigenda mu maaso eyali asula mu nnyumba ng'atandise okusula ebwe manya waliwo ekintu ekigenda mu maaso eyali akubuuza nga takyakubuuza manya waliwo ekigenda mu maaso eyali akuterera amazzi takyagategema waliwo ekigenda mu maaso bw'oba mutumusobola kusolovinga kizibu ekyo nkugamba okuwala ebinaddako mutuulenga wansi mubuuze ku mutwe gwammwe mufune solution ya buli kintu ekintu bwe kibanga kikususse wali okihandolingira kireke kyekiringa okwambala esweta nga wagigula ng'ekutuuka bulungi nnyo wabula bulowojooza egenda enaanuuka ng'egejja kituuka ekiseera goyinza okuba nga ogezze nnyo oba n'okogga neeba ng'ekulebera ne life bwetyo bwebeera life tebeerangako stable no life ekyukakyuka naawe olina okukyukakyuka ne life eyo otherwise bw'olema okukyukira mu mbeera ezo kiba kitegeeza nti ogenda ssanga ebizibu bingi nnyo enja message njagadde mbaleetera okusinziira ku bbaluwa eno ey'abakabinet kulu aba Uganda Airlines naye embitongerera gyekiri ekyo nkimaliriza
Alright, katika kwa sasa na dakika 2 sigaddeyo mbawe update. Omwezi kuno nga gutandika ogwa December. Afena twategera koti father Deodest Sekabira yali yawambibwa. Bwe yawambibwa ne tujja ntubawa information wabula nze ne mbagamba nti information gye nnina ne gye bali bamutaddeko esooka allegations bali bazapointinze ku nopu kye kyandito bagamba nti okuwambibwa kwa father kumbika father Sekabira kwali economical tekwali political. I was right. Onakulu wa leo aleteddwa ku police aleteddwa mu court nagulibwako emisango. Ngenda kusomera emisango gino ogenda gitegera bulungi nakugamba ntandikwa kye kituufu. Wulire emisango gisoma bugite. Uganda Police Form 53 Region Police Headquarters Masaka East Masaka CPS CRB 672/2025 22nd December 2025 charges. Sekabira Deodats MA age 47 years Ugandan Muganda by tribe, a Catholic priest, residence of Bumangi Catholic Parish Sese in Kalangala District, Count 1. Statement of offense: money laundering, contrary to Section 3 of B of 119 and 139 of 1A of Anti-Money Laundering Act Cap 118. Emisango egimuvunaanibwa girimu okuchanga ensimbi nga kino kimenya amateeka mu Kawaayiro 3 mu Katundu bba aketteeka 1019 saaka aketteeka 139 mu Kawaayiro akasooka aketteeka erivunaana bonna abachanga ensimbi gye misango egimuvunaanibwa. Ndoza mutegedde kina bagamba nti emisango egyamukwatise gyamuwambisa gyali economical. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Katika nga basomere ne wansi mutegere bulungi nnyo. Particulars of the offenses ebisingawo ku misango egyamukwatisa. Sekabira Deodats oba Deodats and the others still at large between 2023 and 2025 at Centenary Bank Masaka branch in Masaka district intentionally concealed or distinguish the true ownership of Uganda 500 million shillings only, knowing or suspecting such property to be proceeds to a crime. Bakugambye nti Reverend Father Sekabira n'abalala abakyabinyise mu nsuwa wakati w'omwaka 2003 saako ne 2005 mu kittavu kya Centenary e Masaka mu kumanya ne mbutamanya beddiza ensimbi obukadde 5 eza Uganda ezitali zaabwe nekibaviirako okuzza omusango gw'ensimbi ezo oba baabuze ensimbi ezo. Kino kyawukanawo ne kinabagamba okusooka nti emisango gyali economical, was economic offenses. Jukira nze wano kyempakanyamu kiri bwe kiti okukyanga ensimbi tekiviirako muntu mubuzaawo. Okukyanga ensimbi emisango egyo omugulako omusango ku poliisi negenda mu kooti nemusindikira ekibuga kye bakuntumye ogenda okwozaako olw'emisango gino, so si kugenda mubuzaawo public netuuka okujja okukuba enduulu ne mulyoka mugulako emisango gino egy'okukyanga ensimbi. Nze kyempakanya kyakumubuzaawo nga mbadde mubuza abantu ba bulijjo
ye nga ye alabikiddwako mu kooti mu katambi kano wammanga. Ekirungi nti abaleseko mu maaso ga kooti katulinde binaava byonna Mukama gwaweereza ajjamu okengeriza n'abamuguddeko emisango ekibanga gyali gya 2-3 ate bamukwata mu 2-25 girimu ebibuuzo bingi naye ku nsi kuno buli muntu Katonda amayi bw'amuyisaawo okutuuka waali. Otherwise ennaku zisanga basajja ate era tazigumira tasobola kuwangaala. Ensi gy'olaba ejjudde ebinene n'ebizibu. Bantu bangi basanga ebizibu nga tebandi bisanze nga baleeteddwa abantu baabo bennyini be baali beesiga. Nyongera okujjukiza mu ddakiika entono esigaddeyo. Muganda wange yonna gy'oli mu nsi yonna. Tutera okugamba nti togatta mmanda na mugugu. Naye ekigambo kino temutera kutegeera makulu gaakyo okugatta emmanda n'omugugu. Baganda baffe bangi muli mu diaspora omuzira gubakuba omusana gubookya mulya bubi musula bubi mukola buli kintu ekyetaagisa okuba nti muzimba mukola project ya Uganda ne mwesiga nnyo abooluganda bakola emikwano naye mukomekereza mukabatwaha ng'entulege ng'abantu bemwateekamu obuyinza babayiseeko oba bayiseemu ne bali ensimbi zammwe sina kindi bafuukira ekizibu. Nyongera okutegeeza butagatta mmanda na makugu. Bw'oba olina empapula zo nga wazifuna ng'osobola okutagula ku bigere kuŋŋaanyanga ensimbi zo ojje wetandikira project w'ogikomya oddeyo okomewo oligisanga w'ogirese. Otherwise abantu abali Uganda si balungi bakudiringa nabo. Sigambye nti bonna abali Uganda bafu naye abasinga obungi bafu. Naddala kasita akimanya nti gwe woogenda balinnyawo nnyonyi n'oba akutuuka kiyinza okutwalira essaawa 24 okutuuka omwezi essaawa 24 asobola okukoleramu ekintu ekirali n'olwewuunya. Abantu abasinga obungi mu diaspora abafunye ebizibu gamba ng'okuyiika amadinisa tebagayise nti bakola nnyo no. Omuntu gwe yasindikira akasente ek'omukolera ekintu kyonna ekintu ekyo teyakikola. Essimu zimumuvugira atubulira update ya project mu kifo ky'okubanga alina okuddamu ebiddibwamu olw'ensimbi ezaamuweebwa afunayo essente nnokwezo ng'agenda ow'omuganga oba mu lubaale ng'akwata mu nsaasi ng'azinyeenya. Musajja atujja nga obulwa emirembe ku mulimu gwogobagoba ogenda okulaba ekintu kikugwiridde lumu weesudde mu mmotoka weesudde ku mu train weesudde ku kizimbe sina kindi otinkudde otawonadde otinkulira n'ogwa mu badde muli bakuba amasasi ne bakuggyawo. Sina kindi okomekkereza oli ku street ng'ofuuse mmomboze omuze ne kusanga okwo ne gukuba n'ofa. Sina kindi n'okomekkereza ku street ng'olya kasasiro nodda ku byagayaga ne bikuba n'ovaako olw'ensimbi ze wakola ng'oziwa omuganda wo oba mukwano gwo akukolera ebintu ebyo. Nyongera okutegeeza togattanga mmando na mugugu. Bannayuganda bangi balina ebizibu ebyo olw'emmaali zaabwe. Mutera nnyo okulaba ku mitimbagano kuno ng'abantu batunda properties zaabwe flat ezitawedde ennyumba ezitawedde. Ennyumba ezo si z'abantu bali mu Kampala, abantu bali mu diaspora basinga obungi. Ennyumba ezo si z'abantu bali mu Kampala aba bali mu Buganda aba bali no. Abasinga obungi bali mu diaspora. Yakola ekintu kye ne kigaana. Gwe yakiwa ssente yazirya naye nga tamanyi ki kye bayita kubeera mu diaspora. Okulya ssente y'omuntu akuba ekyeyo kibi nnyo. Ayinza okuweereza ebifaananyi ng'ayambadde bulungi nnyo era ng'alina akamwenyumwenyu ku matama. Ali mu Amerika, ali Canada, ali Bungereza, ali mu Europe ng'akulaga ali bulungi nnyo. Ekyo kyalina okukulaga kubanga alina ekifaananyi ky'agoberera akizimba abeere bulungi. Kati gwe omulanga ayambadde bulungi wattu naawe n'osavuwalinga nti ono alina kamunyange bambi batalina
Siroza nti nawe onyumira nnyo omuntu okusanga ng'osiiwuse ebintu ozisaniridde amaanyi gakuguba aside galinga ga ndogoyi tokyakola ng'olya okulaga abantu oli mbino omuntu alina okulagako nti ali mulungi naye omuntu oyo abeera n'ebizibu. Kale gwe muganda nga ali e Uganda ngenda kusaba ekigambo kimu. Si buli ali e Bulaaya nti ali bulungi nga gwe bw'olowooza. Era singa kyali kisoboka abaliyo ne bakuba ssama ne baddako mu Uganda munammwe ne mugina ne mujje mwantegere kye bayita okkuba ekyeyo. Kale njala basaba mukyuse mu nkola yammwe ey'emirimu mufune omutima ogusasira bannammwe. Abantu bangi balemedde ku kyeyo olw'ensonga bye baategeka e Uganda bagenda okunoonyereza nga teri kintu kyonna. Wattu n'asiba omutima buli omu n'amukyawa n'atayagala kuddamu kumanya. Lwaki abakyawa? Kubanga tewali yamulumirwa mutima kumubuulira nti kino kye bakola kikyamu oba zuuka bakubba. Muganda wange ali asereza nkuba kyeyo weetereze. Oba omwana ali Saudi Arabia tolya ssente ze. Bw'oba tosobola kukola kintu mugambe. Oba ali mu Middle East tolya ssente oba tosobola kukola kintu kimugambe. Dani omuntu oyo okubanga ogenda muteeka mu depression oba mu depression gw'otamanyiiko. Olw'ekintu ky'omukola. Si buli muntu alina omutima ogusobola okusirika n'avaawo n'ekintu ekyo. Kino kiddamu kiggamba. Si buli muntu nti asobola okumanejinga obukyawe oba obunyage. Buli muntu yatondebwa mu bbomba lirye, buli muntu alina ramu we. Waliwo omuntu nga omukola ekintu kimuleetera okuvaako mpaka forever. Waliwo gwokola ekintu n'omwongera obuvumu. Waliwo gwokola ekintu n'asigala ng'akuloozaako olubeerera lwonna. Buli muntu Katonda mutonda mu bbomba lye okusinza ku kyoba omukoze. Ne baganda baffe bali mu Uganda mukendeeze. Eno Bulaaya si munnyo. Ne bannansi bennyini abatayagala kukola bakomekkereza mu foster homes ezo z'abaana bato abawegguuse. Bannansi batayagala kukola bakomekkereza mu tunnels, bakomekkereza ku street. Bannansi ab'ensi zino ze tulimu. Gotooza nno eggulu lyaku nsi. System z'abaana basajja bw'ogaana okukola naye ekuta togenda kulya sereza lubeerera kubanga naye omusole gujja mummwe. Muganda ng'ali ku ggulu mu Uganda mukendeeze ettima. Abantu bakola kufa na kuwona. Era omuntu bw'akwatanga ssente n'agikuweereza mwebaze nnyo kubanga ezo abasse hours. Omanyi kye bayita hours z'essaawa ng'akola. Kitegeeza mukolere ky'oyagala yajja kusasula. Nyongera okujjukiza gwe totamanyi muntu ali Uganda. Omuntu ali mu diaspora bumukolera omulimu gwe n'agusanga mukole bulungi. Asobola n'okuwa ekintu ekisinga n'ekiwa mukoledde. Kino nkiinako obujulizi. Omuntu ali e Uganda, omuntu ali e Bulaaya bwekwesiga n'akuwa ebintu bye bikole n'obikola bulungi nnyo naddanga weebiri ajja kuwa ekintu ky'olifa teweerabidde. Kubanga bakulidde mu society ebagulumiinze nti omuntu bw'akola ekirungi asiimibwa. Kubanga gye bakuliddemu oba gye balimu. Ekyo nkikubulya shuwa ddiiru kino kankibagamba olwaliro. Mulekerawo okubba bannayuganda bali mu diaspora. Embeera gye bajjira bagivaamu dda bali mu sisitimu nti omuzungu bw'okola ekintu ekirungi akusiima n'akuwa ekintu. Bw'okolera omuntu ekirungi nga yakuwadde ssente ze n'omuzimbira amaka go oba bizinesi ino ogikola bulungi ajja kukolera ekintu weewuunye nti yono gwe mbadde nkolera ekintu kubanga ye system gye bazimbiddemu kati. Naye bw'omubba ogenda muzza ku zero. Eri omuganda ng'ali mu diaspora amaze emyaka 2 tannafuna mpapula. Naye ng'abadde akuŋŋaanya obusente bwe okubaako kyetandikira e Kampala. Bw'okibba ogenda mulekawa. Eriyo jjajjaawo ng'akadde yayagala kudda Uganda. Yakuwa ssente z'omukolerwa ekintu ky'olina omukolera. Wabula tokikoze ku gwo tekiriyo. Muganda ogenda muloozesa ky'oyo. Taatawo oba kojja oba mukwano ogenda muloozesa kintu ekyo. Muganda ngenda basaba ekigambo kimu. Munoonya eggulu gye liri ne Geyeena naye ngamba tojja bisanga. Emu ojja bisanga ku nsi. Bakusomesa eggulu ne Geyeena naye ngamba tojja bisanga. Oyinza obisanga ku nsi kuno. Lwaki olina obisanga? Wano okola omuntu ekintu n'asirika. Ne mu kusirika Katonda yamutonda n'asasula ggwe nga tomanyi lwaki asirise. Okola ekintu omuntu n'aliyakitinga n'akugjawo tomanyi lwaki akugjewo kubanga wamukosa. Okola ekintu n'omuntu n'omutusaako obulabe ng'olidde ssente ze n'ayiika amadinisa
process gyayitamu okubonaabona either ojja gifeesinga abaana bo ate kino kibajjukiza teri muntu abba kintu n'abeera successful ekintu ekibbe tekyala ekyo tukimanyi bulungi nnyo bobbe ekintu nga gwakibbyeko asigadde akolima tekyala kazibe ssente yensonga teri muntu abba n'asinaava mu bubbi teri muntu abba n'asigala ng'avudde mu bubbi obubbi gubeera muze kubanga omubbi tamatira kyobula n'abagagga n'akatono koolina ayagala akabbe omugagga olw'okuba tebamanyidde okubba n'akatono koolina omunaku naye ayagala akabbe akagatte ku kibi bingi by'alina n'ebigambo bisigenda kusukkako wano mukama 13 mpeera ne mutereeza embeera zammwe obudde bumala ng'ogenda mu kyaki okusaba mukama katonda ng'akoze agakolobero togendayo nkusaba togenda waloze mwana amujja otogenda mu kyaki waloze mujja otogenda mu kyaki wabbye essereza bulaaza wali ku kye togenda mu kyaki wafunisiza omukazi olubuto n'olwegana togenda mu kyaki wabbye mukama wo ssente mu seefu togenda mu kyaki wassa omuntu togenda mu kyaki Museveni okuba Kyagulanyi tiya gaso mubbi obululu eno olina kiwala kisome kyakola ekkanisa eyo kanisa ya sitaani kyovula nze nabagamba sigenda mu kanisa kusaba nsabira mu kaliri kange kubanga mmanyi agenda okunkulembera mu ssaala naye mubbi agenda okunkulembera mu ssaala naye yasuze mu bwenzi agenda okunkulembera mu ssaala naye yasuze mu ssabo bonna baffere katosobola kuddira muntu yakoze ekikolobero agambe ntugende tusabe ekisaala tegenda kutuuka Mukama Katonda buli wamu waali wowe omusangidde musabe n'ennyongera okukujjukiza abantu abalungi bakyaliyo era Mukama ba blessing nkiddamu abantu abalungi gye bali era Mukama ba blessing era omuntu omubi tabeera successful nkiddamu noonya buli muntu yenna nga mubi somehow yatabeera successful mu buli kyakola ne bwakola kino kiranga kiriku njegoyego yakubeera successful kiyiika omuntu omubi ne bwakola ekitunga mu kya kigenda kutuukira kituuka ku nkomero ne kiyiika kyonna ekyo nkikuddamu kikutegeeza Mukama 13 mpeera akatambi nkamaze tujja kusinkana onako rencha nako rencha ebirowoozo ngenda biteekanye Kalangala Mukama tambuza president ne ba comrade bonna basobola okugenda Kalangala okuba campaign okutambula bulungi kulaba na Uganda Katonda n'ensi yange twesabire tusobola okukyusa obukulembeze nga tewali kuyiwa musaayi nyongero bajjukiza ngenda kusomeza 15 January mwenna mukeere mbungi mugende mulonde teba yako tiisa gendo yingira ensiko ngenda kusomeza 10 zijja kuba saa 10 mwezi okumakyalo yingira ensiko ekyuse eggwanga lyo mu ngeri yonna esoboka abatulugunyiza bali mu kutulugunyizibwa abawambi bali mu kuwambibwa ne buli kintu kimala ne kiggwa tewali kintu kibeerawo lubeerera kimala ne kiggwa mweraba